bwemukola obubi sente tojja zifuna ate nezo gisesema through your nose oba oyagala oba toyagala tebikyaliwo nti nzibye kiwedde ne bw'onoosenguka n'ogenda nga gye mubadde mugenda okubuuka ennyanja era bajja kunoonyayo kubanga mpozi ng'ogenze Sudan. Secondly, bwe tuba tubawola tetubawola lwa kunoonya buwagizi, tunoonya kubajja mu bwavu. Oba oli tolina kibiina, oba oli waaki naye twagala muve mu bwavu. Kuba buli ddakiika mugamba gavumenti yaleeta obwavu. Naye nze kati ngenda kuweza emyaka 7 nasangawo olugero olugamba nti obwavu mpologoma. Museveni ye yaleeta oluganda wano. Awulira si ya taata sinze mbazaala. Ekyokubiri sente ezo muteekwa okumakinga sure nti sente za gavumenti zidde. Awatali ekyo tujja kutunda ebyuma sente zidde. Kuba tetwagala byakuzanya, tetwabawa sente byakukiraki. N'abantu abalina obubeezi buno budisiko buno abalina ebyuma biri byokka nga tebalinaako bbiri. Okwegamba n'abapangisa zino okupangisa public gundi zino okwongera ku mbaga mu mwezi gumu tayinza kulula mitwalo 4 mu mwezi gumu kuba mbamanyi. Naye kati gwe bw'ogamba nti otutege bino ebyuma oteekewo nti ate tugira bugizi simanyi tulinda abagundi kuba abo ono yalidde oli gw'onojje Masaka is a producer mumanyi era alinga simanyi bano abalala bonna producer sitalina kyagenda kwongerako. Kenzo tayinza gamba nti ave ku byuma byagende naabo. N'olwekyo bino byonna weetooloole ku myetooloolo eno yokka gy'olina okukolera kubanga be bantu bo bomanyi. Naye oyinza okuba ng'olina ekizibu ku bavubuka bano kubanga bano abavubuka tebayinza kuta mobilizing band nnungi naye gwe olinamu ekizibu. Kale n'olwekyo mwetereeze kubanga kati singa obabuuzizza nabo tubawa ssente. Nze mbalaba entunula yaabwe tebalina ke bafunamu era oba stage nze kujja wano naye nze saagala ndongo obadde oyagala bankubiremu nkyamuke naye nga ekikulu ekiriwo nti mufube nga bwe musobola mwetereeza. Radisi waffe ekituufu afudde tusaasira Abannayuganda kubanga ono yabadde yaliko omukulembeze omwogezi wa Supreme Council entiisa y'amaanyi. RDC twabadde naye jjo ku disitulikiti twabadde ne security meeting netugenda ebusaale tulinayo factory eya juice gavumenti gye tuzimbira naye teyagenze n'atugamba tujjamu ebifaayo naye ng'era obulamu bw'olaba si bulungi okuva we yava ekyankwanzi. Olweggulo yanyuse twanyuse ffenna yanyuse saa 11:30 n'agenda e Kayunga mu katale kubanga ab'akatale babadde bakompaininga nti balekebwe bali mu parish development model. So bwato n'avaawo n'agenda ewuwe e Kampala, yasuze Kampala. Zibadde ziwera ssaawa 12:00 ne tufuna amawulire nti RDC afudde okuva eri muwala we. N'olwekyo kyantiisa y'amaanyi eri bannakayunga, kyantiisa y'amaanyi eri bannayuganda. Omugenzi twasibye naye olunaku lw'ejjo lwonna lulamba nga mulamu ne twawukana naye zabadde ssaawa nga 11 ng'agenda mu katale okubuuza ku bantu. N'atusiibula wano n'agenda mu katale n'ayogera n'abantu ab'akatale n'agendako ne mu paaka nadda n'agamba agenda Kampala agenda wumulemu okwo. Naye tuwulidde enkiko y'amaanyi nnyo okulaba ffe nga badde boosi waffe bwe tubadde tukola naye nga batubiikira nti Hajji mufu. Kyakusaalirwa kyamaanyi nnyo mu mbeera Hajji gye tumaze naye emyezi nga 3 abadde yeeyisa bulungi nnyo naddala nnyo nga talina buzibu bwonna kubanga abadde atubulirira ng'abaana n'atugamba kino bwe kiba kikyamu mweyise bulungi mukole bwe muti nga tutambula naye wonna embeera gye tubaddemu nga siya eri awo nti nga abantu abalala. Nga Kayunga disitulikiti tusaaliddwa nnyo nti RDC waffe twabaddeko naye mu meeting ku makya nga tulumubuulira nti tulina meeting ne executive director wa NADC ekyuma ky'enanasi ebisaale. Tuba mu meeting awo for 1 hour nga batuze mwenna mwe bali diso deputy RDC kaawo nange mulimi nga mwingi netukkaanya n'atuwa tiimu egenda okuwaniriza abannadisi eri obusaale netwageze ne DPC. So natugamba nti wemunaba mufuddeyo mukomewo mujja kumpa lipooti ku pulogulaamu ezo ez'ekyuma ky'enanasi. N'amaana atunyumizaako n'ebyekyankwazi ng'ebyabadde tikyakwazi yakyuka ennaku zino twabadde mu kusoma era twasomye ebintu bingi n'atulagako n'ebitabaawo nga tulabira ddala Hajji ali mu mbeera nnungi. So netugenda tukola emirimu gy'ali atugambye
twagenze okukomawo olweggulo nga Hajji azzeeyo agenze Kampala ninga seyitako mu katale ka Kayunga Town Council n'agenda e Kampala. Kati olwaleero twali tulina okudda okumuwa lipooti ennungi nti Hajji twamaliriza bulungi miitingi yaffe ku kyuma ky'enannaasi ne Mungu watu amawulire ku makya nti amututte. Hajji nga umma ffe nga umma tufiiriddwa nnyo kubanga Kayunga tumanyi bulungi nti muzeeyi waffe regional kazi Kakande waali ne wabaawo ne kazi omulala wa Supreme n'emizikiti mulimu egibadde gyetemamu ng'egimu gya Supreme emirala gya Kibuli naye nga Hajji n'emizikiti kazi mwatagenda Hajji abadde agendayo n'agatta abasiraamu. So n'abali kiri nti yali mwogezi wa Supreme Council era ng'ajja n'akyala n'emizikiti emirala egitakkaanya. So obusiraamu abadde agezaako obugatta okuva ekitimbwa ne waffe mu South okusinga eddala ekangulumira. Nfunye amawulire ku makya agatabadde matuufu nga sigakakasa bulungi. Saa 12 dakika zibadde 45 nga waliwo omwankubidde nga ntegeeza nti owulidde amawulire agagudde wano erubaga RDC wo Muzeeyi Nsereko Mutumba avudde mulamu essiro. Kati nze nempakana ne ngamba ate muzeeyi abadde nga tulina okukeera wano tulina ensonga y'abaana wano ababadde waliwo yatwala ekimanya ky'abaana nga yakitwala mu bukyamu. Kati nga RDC ayagala tulabe engeri gye tugenda okubayambamu era wiiki eno nga yagala tukeere wano. Kati ninga kankube ku ssimu ye, bwenkubye ku ssimu ye sisita n'agikwata n'angamba nkuwulye muzeeyi afudde. Yabadde tasusula mu bantu era namwewuunya nnyo okulaba nga yayita abanuupu wano. Abanuupu n'ayogera nabo bagenda ne bamugamba nti no tulina tesitese okujjukira omugenzi ekyali chairperson. Yabagamba muzeeyi kye mwewuunyako, yabagamba nti mmwe lwaki mwabazzi wano muli baluganda? Ti ate tuli baluganda, njagala abooluganda bajje wano. Era abooluganda kasita bajja n'abagamba mugende mujjukire mukole omukolo ogw'okujjukira omugenzi. Era ne bajjama bano abadde aŋŋamba bajjama abo ng'aŋŋamba tugende mu bajjama bano ng'era kukubira nnyo naga wajjamu ono tayite yafuna kintu kino, wajjamu ono tayite yayingira mu puroguramu eno. Nemugamba nendeeta list n'ogimulaga n'omugamba nti kwebali. So abadde mugatta era nga tumanyi nti abadde Kayunga agenda kubeera nga atugasa. Mungu atusaasidde n'amujjulula mu nzijulula eweetu. RDC abadde musajja mulungi, sijaga nti abadde musajja mubi. Twateekateeka wano okukyalo kwa pulezidenti olw'omugenzi eyali Ssentebe wa LC5 gwe baatugumbula Fefe Kasero Muhammad. Twawuwewe mu nfunda ezitali nnyingi nnyo, gyali emirundi 5 gyokka. Ne tuwuzika nga DPC atugaanyi ne RPC n'ababuuza nti bw'atajje oba bw'anaabazze kikyagenda okutwala guno omukolo agenda kukola amala agende. N'agamba ku bihaavu yange mbakkiriza mugende mu maaso. So omukolo twakukola bulungi nga tewaliwo yadde wero DU agukoze era ne gugenda. So bimu bingi badde abikola mu bikolwa bye nga birabika. So si bano bayogera kino ekyanayogera ki Kayunga disitulikiti yali tefugibwangako musiraamu. Yasooka okufuga wano mu busiraamu bamutta Fefe Kasero Muhammad n'afuga omwezi ogwo. RDC abadde azze nga musiraamu mu Kayunga disitulikiti naye tafuze myezi giwera naye n'afa mufa kye tutanategeera era nebyo tunnyonnyola. So Kayunga disitulikiti kyalina omulimu munene nnyo ng'abasiraamu okulwana ennyo okulaba nga tufuna ku bukulembeze. Tuyinza okuba nina abakansala 3 ku disitulikiti abasiraamu abasigadde bonna si basiraamu. So